Bulungi kumide kwanda Rose Media Eugene kwanizo nakola nkobezo n'umujona Joto Sakengalo mkwana ya subscribing nze yanza nnyo bambi ate n'abana subscribing otereko notification oberengo laba video mobode kweyanziza nnyo bambi comment bwogiteka one like tuba tutesamu amawulire agaloga mwami Honorable Balaam banange bwe yayingidde mu Parliament esanyu katali motte omulundi gwe gusoose okukiika yasanyuse nnyo bambi era ne yebaza president wamu ne bannayuganda okubeera nga bamutaddemu obwesige wabula yongedde okutegeeza nti President Museveni yasaba listi yabo abamemba ba NUP abasibibwa era nti mwetegefu okubayimbula kakati no Honorable Joel yategeeza nti listi baali bagibawadda era bagenda kugibongera era n'agamba nti nabo baagala bateebwe wabula nga ate tebaagala kubeera nga balabika batambulira wansi wa kwegayirira kubanga bano abantu tebalina musango gwebaza wabula Balaam yagenze maaso n'agamba nti NUP eyampuuga ne Bwanika Honorable Mpuuga ne Honorable Bwanika nti yo yanjawulo era yo nnungi kubanga ewuliriza kakati no mukwano gwange gobadde okimanyi nti NUP yeyawuddemu ebibinja bibiri kwafe bulijjo tumanyi nti bali mu NUP emu naye katulinde tunaabiraba kubanga ekibiina kyabwe bambi kya NUP kyetaaga kusabira wabula Honorable Lutamaguzi ye yagambye nti Balaam amumanyi nga mutegesi wa bivulu tamumanyi nga munnamagye oba oyasaanidde okwogera ku nsonga za security kakati ate ye Bwanika yeesomye okutwala NUP mu mbuga z'amateeka olw'okugoba Honorable Mpuuga kakati n'agamba nti ono yafuna obutakkaanya ne NUP lwa nsonga yakuba nti ye yawagula etteeka ly'ebisiyaga ate nga bo aba NUP mbu tebaliwagira era mbu kwe kutandika omuteekako embeera embi okumutandika omuwayiriza bino nabiri kakati yagambye nti agenda batwala mu mbuga z'amateeka kubanga tosobola kukeera ku makya n'ogoba muntu olw'okuba otudde ne mukyalawo bano no beetaaga kusabira kubanga ekibiina kyabwe bambi kizeemu obutakkaanya era yagamba nti tosobola kukeera ku makya n'ogoba muntu aga amateeka tegaliyo agenda batwala mu mbuga z'amateeka katubasabire ate ye Mpuuga Honorable Mpuuga ebigambo bye bitono nnyo era yagambye nti abantu abagezi tebogerayogera kakati no kirabika agenda kufuukira NUP akayinja mu ngato katubasabire tumanye gye binaggweera wabula ye mwami Tamara Mirundi Junior avuddeyo n'asaba Bobiwine oba NUP okugoba mwami Bwanika n'agamba nti ono musajja munnanfuusi nnyo era ebigendererwa bye bibi nnyo bya kuwamba kibiina era nti yagezaako n'okuleeta abayaaye bawambe ekibiina era n'agamba nti Honorable Mpuuga wamu ne Bwanika baweebwa omusimbi mungi nnyo okulaba nga basuula awamu n'okuwamba NUP wabula babagobe ate ye basajja Mivule yavuddeyo n'asaba abo bonna bamemba ba Parliament abamazeemu ebbanga eddene obutadda mu kisanja kijja kubanga okuggyako President Museveni kwabalema muno n'anokoddeyo Honorable Namboze n'agamba yabaakulemberamu banne okuli Lutamaguzi okuli Mpuuga okuli Medard Sseggona n'abalala bonna abavudde ebbanga eddala eddene nga bali mu Parliament nti balekere n'abalala bajje balyeko kubanga nabo bafuuka bali bansimbi naye kambi kutereyo nga bigenze mukwano berengo labako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Thank you, Right Honorable Speaker, for this opportunity. Here before you is now a full minister. Sitting on a front bench, courtesy of General Museveni Kaguta Yoweri. Approved by Parliament Appointments Committee, recommended by Ugandans. But before I became a member, small brief about me. I'm the Vice Chairman of PLU, which is a civic organization, which is a non-partisan organization, which is a transparent organization, which is an organization that advocates for fairness in society. I thank Parliament for giving me this opportunity. I will work and I will serve my country, my president, and I will respect the Constitution of Uganda. When I was in the Appointments Committee, the Speaker requested me to speak to His Excellency to ensure that no supporters are released. The President, in his own voice and video, he said, give me the list. I requested the National Unity Platform to avail the list. Hope the leader of opposition is here. I'm yet to get it. And Nupo empia eya Mpuuga ne Right Honorable Mpuuga ne Min.Balaam yandiba Nupo esinga keno Nupo. Kuberi Nupo ewuliriza Nupo yagala okuwabulwa.
nga bakamala okulayira mwami Min.Balaam yavaayo n'abagamba ekiseera kituuse tuteeseganye ne gavumenti ku baana baffe abaakaatibwa. Honorable Kyagulanyi, president wa NUP, yasituka nga bakutte ba Nubiani ne bana abalala babeera nabo ba Edi Mutwe n'abafunira looyo omulungi n'atwala ekibinja kya president ky'abazungu ekiro ne basinkana president ne basaba abantu abakole ki babate. Lwaki teyasaba ne bali bonna bateebwe? So kye nkugambye nti NUP abaana abavubuka mbalabula bagenda bakozesa ensobi nnyingi. Bakwatibwa tewamanya nti bakwatibwa. NUP efuna ki Dr. Efunamu buli lwawulira anti bafunamu batambula mu bazungu ne babawa ssente. Buli lwe bakomawo bazimba amayumba. Gambo bya Balaam, nze Balaam mumanyi nga mutegesi wa bivulu bw'oba wayogera ku bya security okujjako nga bamulonze nga alina ekibinja kyayogerera, bw'abanga talina kibinja kyayogerera, nze nsuubira batera okugamba issues of generals should be left to generals, not to bivulu men. Onda yakola omuntu, yakola abantu abagezi. Abantu abagezi teboogera nnyo. Waliwo ensonga lwaki olyawo abakulembeze ate n'abakulemberwa. Leadership not for jokers. So very serious people. Ebya Honorable Mpuuga n'okumuyimiriza ku kifo ekyo kya Deputy President, mwenna mubimanyi nti bino si bya bwesimbu. Honorable Mpuuga okuva lwe yayimirira n'akunga bammemba be NUP ne opposition okulwanyisa etteeka y'ebisiyaga, yagwa mu kizibu n'abakulira ekibiina kya NUP. Ekitawaanya Honorable Mpuuga n'abakulira ekibiina kye bayita NUP, lwako Honorable Mpuuga yasalawo okuwagira etteeka erigoba ebisiyaga, era okuva kwolwo bamufuukira ekizibu ne bamuwaayira, manya yabbye ssente, ne bawandiika ebbaluwa bamugobe ku bwa commissioner ne bibalema, kakati bawandiisa endala kumugoba ku bwa Deputy President. Naye n'atandise okutaganjula constitution ya NUP, n'atandise ogitaganjula okutegeera omuntu alina amaanyi okera bukazi ku makya n'ogoba omukulembeze, ekyo kibiina kya ngeri ki? Bisebe osinziira eri mu kisenge ekyo n'owandiika ebbaluwa n'ogaa nti omukulembeze gundi namugobi. Enkola ya demokrasiya wateeka okubeera organize ekibiina ezitunula mu nsonga, totuula na mukyalawo ne musalawo, ekyo tekiba kibiina. Tubawookinga kakati muleme okudda ku kitebe kyammwe awo ne bwe mubutuula mu bubondo bwammwe. Ekitebe kyo because I remember one nga mulowooza nti muli b'amaanyi. Tubawookinga. Totya kufiirwa kaadi ya kibiina. Abannunda abandeeta mu Paliament bali Kimanya Kawule bali Masaka City. Bwanika mukagobe mu kibiina kyammwe kafere kaje n'abantu gindi kabonera ne kabasuza mu Kampala bawambe ekibiina mugobembwa Bwanika badaga wamba no gobembwa je bayita Bwanika gobembwa mukabe mukaje mu meeting za mwezo na mbwa yennyini eyombwa kaferia perennial feria bakunazizako enagisi tokyanuka nga weereka ku bantu yogera biliyoni omukaaga ziwateeka Sembabule mukakubi abantu bakalebera bakakubama abantu bakakubama inja bakajemu empale mukagoba official Bobiwine to restore his status aina kwata ka ni bakagwende ngumi ne bire ngumi mumi bakajemu empale bakalinyeri nyene kaliye mwe Sewungu Segona Mpuuga Mwanga Kivumbi Namboze Lutamaguzi ne bannamwe mission y'okujjako mu 7 mu Parliament yabalema kati mulya buli ssente lwaki temuwummula n'abalala bajje balyeko kankadde mwako Namboze kulembera banno be mubadde nabo mu Parliament ebisanje ebisukka ebibiri baleme kudda bafulube Parliament n'abalala bajje balyeko kubanga mission y'okujjako mu 7 yabalema kati bifuse byakulya buli ssente. Ekisanje kyasooka kya Namboze bamuwa emmotoka, ekisanje ekyokubiri bamuwa emmotoka, ekisanje ekyokusatu bamuwa emmotoka, ekisanje ekyokuna emmotoka, akomewo ekyokutaano ekyomukaaga emmotoka paka ddi
muleke n'abalala balyeko kubanga mission ebalemye. Mission egani ey'okujjako dictator. Tulwanyisa dictator. We are removing a dictator. Twagala diversion. We are removing na bino bagenda biyita diversion. Mission ebalemye. Abalonzi babasindika mu parliament kujjako dictator. Dictator agani kati muveeyo n'abalala bajje balyeko. Mubere bakisa mwagale baganda bannammwe nabo mubaagalize bafuneko nga Namboze bwe mufunye. Namboze yali afaanana bw'atyo. Laba bwe yali afaanana nga tanagenda mu parliament. Kakati laba mulabe muleke n'abalala bajje babereko bulungi. Tubeegayiridde abaluddeyo temudda. Mwami Museveni aganye ogenda. Mubera ku TV ebintu biganye ebintu bibinyo oba bibinyo mukola ki mu government mugifulume. Mukwateke kuŋŋanyizaawo mugende mu hardware mugende mu limemboga mukole amasomero. Sewungu oli musomesa mugende musomese mutandika amasomero agammwe parliament mugiveemu muleke n'abalala bajje balyeko. Ebyalo byammwe bibereko abagagga abawera. Kati buli mubaka wa parliament wali ye mugagga yeka ku kyalo. Muleke n'abalala bajje.